Abawagizi b'ekibiina ki National Unity Platform abalala 17 abamu ku abo bakwatibwa akwatidde ekibiina kino bendera mu kuvuganya ku President Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali mu bitundu by'e Kawempe ng'anoonya akalulu bayimbuddwa kkooti y'e Kawempe etuula Kanyanya ku kakalu. Bano kkooti eno ng'ekubirizibwa omulamuzi Ayola Angela baggulwako omusango ogw'okukuma omuliro mu bantu n'ekigendererwa eky'okuzza omusango ogwa Naggomola. Kkooti ekizudde nti abasibe baleese abayima abasaanidde ate nga bamuzinza balina obusobozi okukomyawo abasibe mu kkooti. Kkooti era etegeezezza nti abasibe abamu babadde balwadde ate nga n'omusango ogubavunaanibwa sigwa Naggomola nga gusobola okweyimirirwa. Ne bakiraba nti ddala abantu bano basaanidde okudda ewaka bawoze nga bavaawa nga bava waabwe. So kkooti ewadde etadde abantu bano ku kakalu ka mitwalo 5 n'aba beeyimiridde akakadde kamu ezitali zaabwe. Bannamateeka b'abasibe nga bakulembeddwamu Nsibuka Haruna wamu n'abakulembeze mu Kawempe beebazizza kkooti olw'abantu baabwe okuweebwa beyiro. Olwaleero tugezezaako okufuna abasibe 17 era nga mulimu n'omwana omuto eyakwatibwa naye ate tusuubira nti kkooti ebadde ya mazima kuba abantu bangi. Kkooti tugezezaako gigamba nti omugotteko mu makomera mungi nnyo. Omulamuzi agenze mu maaso n'okuta abasibe abo ng'awa ensonga nti ddembe lyabwe okweyimirirwa era essaawa eno tebannaba kusingisibwa musango oba tegunnakola ki tegunnawulira. Abadde wamu n'omulamuzi olunaku olwaleero n'asobola okuta abaana baffe ate era neebaza bakkanso baffe aba NUP bakoze omulimu omulungi banaye tebiba byangu mwenna ebya kkooti mubimanyi. Bano wabula bavumiridde ekyabakuumaddembe okukwatanga abantu baabwe era ne bavumirira n'effujjo erikolebwa mu kampeyini z'akwatidde bendera ekibiina ki National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nvumirira ese kuvumirira yenna abantu abakwata abaana baffe nga tebalina misango kubanga bino bya bufuzi. Abantu balina okujja balabe omuntu waabwe gwe bawagira byabagamba eitha babigule oba nedda. Akaluluze kye nasuubidde nti tuli mu kalulu ke kakalulu akali democratic president avuganya oba candidate avuganya ne bamuteekerateekera wagenda okubeera security nejja neekuuma emirembe n'ayogera eri abantu ate n'amala n'avaawo nga poliisi ebakumye bukuumi. Naye bwe tuba nga tuli mu war zone tekitiisa kulaba nga mamba zizze ne mamba n'ensonga mu presidential candidate. Ndowooza kino kivayoletinga oba kityoboola demokrasiya. Omusango guddamu nga 29 omwezi ogusooka omwaka 2026. Aneti Nakayibaale yakusakidde eggulire lino ku Racket TV amalindirire.